Abantu abeegattira mu kibiina kya Ssembabule District Farmers Association SEDIFA bakuzizza olunaku lw'ebibira nga bano balukuliza mu ggombolola y'e Lugusuulwa n'ekiruubirirwa eky'okusimba emiti basobole okutaasa obutonde bw'ensi. Kuno bataddeko n'okugabira abakulembeze b'ekitundu kino ebyuma bikalimagezi bayambeko okuddukanya emirimu era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde Shatis Musherure Kuteesa omubaka wa Parliament mu ssaza Mawogola nga yabakwasizza n'ebyuma bino. On behalf kulwa SEDFA nsanyuse nnyo okubawa ebintu bino. Akulira ekibiina kino Godfrey Bitakalamire agambye nti bakoze olunaku luno okusobola okulaba nga bazaawo obutonde mu kiseera kino obutaaguddwa nga kyekiviriddeko n'enkuba okubula era ategeezezza ng'okutema emiti bwe kuyitiridde mu Ssembabule n'asaba abantu okusimba emiti ate bagirabirire. Twabanga tumaze okusimba ebijanjaalo nga bikulu, tumaze okusimba akasooli nga mukulu, naye kati omusana muyitirivu. Ekimu ekirese ekyeya bwana Kasima alyogeddeko wano g'amazima tuteme ebibira, tutemye emiti. Eyaliko omubaka w'e Mawogola County Joseph Kitayimbwa Sekabiito ategeezezza nti kati keekadde okusitukiramu bagende mu bantu basimba emiti egituukana n'ebirime by'abantu. Ono avumiridde amateeka agafuga ebibira agakwatiddwa mu mbeera etali nnungi era n'avumirira n'obubbi bw'ettaka obusukiridde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekireetedde enkulaakulana okuziŋŋama. Tetugenda kusimba mmwanyi, tetugenda kusimba bitooke, tetugenda kulima kasooli, tetugenda kulima ki yadde muwogo, yadde okuzimba, yadde okutambula okujja nga tutereezezza ensonga y'ettaka n'ebibanja. Omuntu n'ajja n'akalagaano mu pocket money n'agati ngizirita ekyapa kirali kati mweno kiri kale n'obuuza ekyapa kiri mu pocket money ekyapa kyekyo n'akakuteera awo nti muzeeyi nkoko kagula ebibanja ntemeteza nyingula ebibanja kagula ettaka kino kyapa nkiki. Kuteesa agamba nti agenda kusakira ekibiina kino mu mawanga ag'ebweru era n'akubiriza abantu bonna okwongera okusimba emiti. Minnesota gye nabeera emyaka 20 ngenda kufuna relationship wakati g'abalimi abeeri n'eno okulaba nti twongera okuleeta ba development partners okukwasaganya ebikwatagana n'obulunzi n'obulimi. Yero tarakiti ya Kampala Kawempe